Kibinyo mama. Omwana yakonkona n'agamba nasi oluwo olubuto lunnuma nnyo jangu nno ng'avaayo ate mu Albert Kkwo sigamba nti wano wansi naye mu Albert Kkwo esikaani ey'okubiri nga muwerekera twagikolera Mulago kati sikaani zombi nga ziraga abaana bameka ng'ayina abaana babiri nga balenzi kakati Dokita ndi wala noono nze bwe yakomanga omudwaliro nga mubuuza dokita abaana abalabye nti bali babiri era n'akugamba batudde batya n'agamba dokita abalabye n'agamba dokita olwo nga wabula emyezi ng'ebiri n'agamba dokita ndi walana anzijeko ebipapula byange n'amugamba yi ate okugyeko ati ebipapula naye nagezaako okumwambula bwenti ng'abafino baŋŋamba temubikola nnyo kubanga engeri gye yalongooseddwa ayinza tomanya binaabaawo ekyo era engoye nazigomya wano ze nali ow'okumugyamu gwe naziva wansi nazikomyamu bagezaako kutangira okweyongerayo yes bagezaako okuntangira era akapale kali ke baŋŋamba kanika kumwambaza saasobola kamwambaza be bagundi ba A+ yes abafino service Mbaniriza nateera mu kitundu kyaffe kino ekirala ekya programu yaffe gye twatuuma The Human Organs Black Market, Uganda's most profitable crime. The Human Organs Black Market, Uganda's most profitable crime. Yenze Kanka Kapita, yenze producer wa TM Online Television, nzetudde emabega w'omuzindalo kutuusako ekitundu kyaffe kino ekya Human Organs Black Market. Ku programu eno yennyini nkuteereddeko olutambi lwa video olulimu sajoni oba omusawo omukugu ow'e China akkiriza nti nno yajje baamukakanga okugyamu ebitundu by'abantu era nga buno obujulizi bwenkuleetedde obukakasa nti ebintu bino ebiggyibwa mu bantu n'ebitundibwa bibaggyibwamu nga balamu n'olwekyo tebajjamu bintu by'abantu bafu babatta bussi okusobola okubajjamu organizi zaabwe ne bazitunda. Kwennyini ku vidiyo eno nkuteereddeko olutambi olwatuweebwa M.i.S.O mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi yatuwa olukakasa nga lukulabula amalwaliro ag'enjawulo agalimu wano mu ggwanga Uganda n'abasawo abamu amannya agoogeddwa mu katambi musobole okubanga mubeerinda naddala mu abagenda mu malwaliro keberebwako Ssaako n'okujjanjabibwa. Mu eno yennyini vidiyo nyinamu emboozi ya maama Harriet Senoga Tamale, ono nga ye maama wa Namatovu Monica Tamale, omwana wa mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi Senior, eyattibwa mu ddwaliro eryogeddwa mu katambi kano kennyini n'aggyibwamu organize ne zitundibwa. Ekyenjawulo ku mwana ono Namatovu Monica nti ate ye yali lubuto lwe yali agenza okuzaala ng'ayina n'abaana be balongo, omulongo omu yabbibwa teyalabikako nga ssaawa eno waliwo oluvannyuma lw'okufa kwe wasigalawo omwana omu. Mbajjukiza nti buli lwemba nkola political dose ntambula n'omusajja kafulu mu kusomeddwa, omusajja ono ayitibwa Haji Biyinzika. Tekyakwetaagisa kubeera mu ggwanga kubanga otereeza emirimu, tekyakwetaagisa kubanga oli wano mu ggwanga, mu abali mu ggwanga n'abali ebweru. Yogerako n'Haji Biyinzika ku namba z'amasimu ezo z'olaba. Haji Biyinzika ono omusajja akulombera edduwa ey'enjawulo. Oba bamwe abalina bye mwekwasa nti naggulawo edduuka sifuna baguzi nze ate bandoga, mwe abalina amaka agatagala, ate abalemeddwa okufuna emirimu ebweru nammwe nga babagoba babulako okubazza. Yogerako n'Haji Biyinzika mukwatire wamu edduwa ajja kubeera nga akuyamba. Kantandike n'akatambi ka mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi ke yatuwadde ak'okuba nti nno abalabula ku ngeri ku malwaliro ki agenyigidde ennyo mu kintu kino n'abasawo ki katuweebwa ekitongole kya M.i.S.O. Kantandike nako ate tulyoke tugende mu katambi akalala.
people do not listen. I told you, even when you come to my place, you see this is my house. I don't want to go deep into that. I told you I respect Mr. Tamale, and I don't want to engage myself in him again. I don't want to engage anything to do with him. And I told you I don't want to engage anything. Anything. I told you I'm old and sick. Where do I get the energy to go into all that? I'm not ready for the scaffolds. I'm not ready for anything. So, just let me be. I'm an old man. I have other things to take care of. Why don't you understand? Professor, it is only a very simple thing I wanted us to do. I came up with this book. These are the names Professor provided. But I needed to be sure. I need to know who this guy is. And that lady. This is the lady you gave me. That photograph. And also this gentleman. I don't know their ranks and how they do. And I also need to confirm their contacts. Stop. If you can read for yourself, I don't want to be that same person to ask you on what to do. If I give you something documented and you want me to explain to you like a student, really I don't understand. I told you that is Dr. Namaganda. Mr. Chiwewa, that is Agava. That one is, you bring all those papers. This one, Professor, this one, the one I need just because the profile is a bit big. That one, I told you, that one is from Kawolo. That is Rugazi. This one is Interve, Davison. Some of those names, I don't understand them very well, but that's all I can guide you through. Then maybe nga simujjukira bulungi. Kano bakeeka liriani ani nampewo. Liriani nampewo. Send me those glasses. I can't see very well. Okay. Chitovu, that is Vietnam and that one is Ahabwe, Christine. Esther, that one was bought by your boss. You don't know him. Oh, Esther, this one I know her very well. I know her very well, Professor. Mainly, I wanted to know these ones. Yeah, but at least for these ones, the one that the book gave us, these ones are okay. I understand, and I know them very well. So now, Professor, now the next thing is what we are talked about. Yes, you have your son. There is also Mr. Kaija you have talked of bringing to me. So use your team to go and meet Mr. Tamale so that we can overcome. You know the situation. You never know where it goes. The president is already aware. You talk to the honorable. That is what he told me. Now we find it a challenging moment. If you can help, Professor, somebody only to discuss with him and make him understand this kind of business, because there is nothing we can do.
Even the big boss jumped out just like you. When we went there, he said, no, that one is almost my son. We know each other. And all the fights that have ever come up, of course, the big boss was defeated. And Mr. Tamale kept his flag high and his ego high. So that is where, Professor, we need your assistance. And these days I'm also busy because we are handling very many issues at work. So we need to limit the time. You need to take up the role. Just like, yes, you're a former colleague, you understand that. You know, my son, I tell you, normally there are things you don't want to understand when I tell you. That is the challenge sometimes I get. I talk to many of them. They are like, no, Daddy, we did not even ever think that you are part of such a thing. Of course, I first of all explained to them. One of them said, you'll be coming back to try and see if we can talk to Mr. Tamale. But the other one tried to call, even failed to say a word to Mr. Tamale. He tried to talk to him, but he went rogue. That's a thing like that. I don't know if it was a lie or he was telling me exactly the truth. Oh, I don't know. But let's just pray. I don't want to go and... my life is not taking me very far. Why should I have engaged in such a thing? And above all, why don't you just close the business if you find it a challenge? Professor, you know, you have had your life. For us, we are in our middle ages. We are in mid-age. For you are in the bonus age. So, talking like that is okay and justifiable by your age and experience. Some of your children are even older than me. So now you see, even not just they are older than me. Now, you think you're going to just counter failure, challenges with failure. You're going to counter challenges with failure, Professor. That is not the way we work. You're a scientist, me I'm a lawyer. So it is okay. It's very okay. It is okay. For us, we argue all through. You can even name black, white, and white, black. And it is okay, and we give reasons. And can be justified that way. But for you, possibly facts, combinations, and that what make your life. So we are different. We are not about to give up. You see, your grandkids are just out there making a lot of noise. But Professor, I've seen you. We have talked, but of course I'm going to check on you very shortly to see how we can move. Because I just cannot give up. Because looking at the situation, we have challenges. Then let's see how we can raise the money and you try to pay off those people. We don't need anger. Just byonna by'owulidde mu katambi ako twegattire wamu okwebaza mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi, Tamale Mirundi Senior ne M.i.S.O ye okubanga baawatiemu akatambi ako tusobole okukabazannyira. Akatambi ako kagendereddwamu okulabulako amalwaliro g'owulidde gwogerwako nti oba ogenze kufunayo obujjanjabi oba ogenze kukeberebwa ogende nga weekengera. So mu katambi ako mwe tusobodde okuweera n'amannya ag'enjawulo ebyogeddwa byonna bijjukire bulungi osobole okubanga otwegattako mu kulwanyisa ekittabantu. Kakati nga ngende ewa maama Harriet Senoga Tamale, ono nga ye maama wa Monica n'amatovu Tamale, ono eyattibwa, omwana wa Muzeeyi Tamale Mirundi yattibwa, era nga Muzeeyi Tamale agamba organize zaatundibwa ng'oggyeko ekyo ate n'omwana we yali azadde balongo, omwana omu yabuzibwawo eddwaliro erigenda okwogerwa maama we kennyini mu katambi n'ebyogenda okuwulira. Kanyongera okukakasa nti tugamba oba kitukakasa
tukakasa nti ebintu bino organize abantu tebazijja mu bafu, tebazijja mu muntu afudde. Omuntu ono alina okubeera nga mulamu okumugjamu organs nesigala nga nnamu. Kitegeeza ki nti bw'obanga olina omulwaddewo nga yaggibwamu organs kitegeeza yattibwa buttibwa. Mu katambi kenkuteerako kano kalina obujulizi obwaweebwayo mu International Tribunal for Natural Justice, International Tribunal for National Justice ITNJ, era nga omu ku bawa obujulizi buno y'omu ku basawo basajjonizi be baakozesanga olw'empaka mu ggwanga lya China okubeera nga bajjamu ebitundu by'abantu. Akatambi kano bw'oba okaagala mu bujjuvu ojja kuyitira ku namba zaffe eza TMO oba oyite ku email address eya kankakanews@gmail.com nsobole okukakuweereza oba okulagirirawo oyinza okukasanga mu bujjuvu. Ekitundu kye nkugiddemu kye kino kye tugenda okuyitamu. Omusawo ono nga Atottola ebyaliwo nga bamukasa okubeera nga ajja ebitundu by'abantu mu bantu ebikolwa nga birimu abagundibwa okuva mu poliisi ya China n'abanene bonna be yayogerako. Nkusuniddeko ko kitundu kubanga programu eno tugenda wa maama Harriet Senoga Tamale okutunnyonnyola engeri omwana we Monica Namatovu Tamale bwe yattibwa, omulongo we n'atundibwa ate n'ebitundu bye eby'omunda ne bimuggyibwamu. Akatambi kenjogerako akatuwa obujulizi nti n'omuntu attibwa mulamu ne bijjibwamu ke kano. Nkimanyi mu bitundu by'obugwanjuba twalinayo eddwaliro. Nalowooza nti eyo gye tulaga. Naye bwe twatuuka mu makkati nate ne tudda ku kkono butereevu nga tudda ku ludda lw'olusozi awo we nabulira. Nabuuza tulagawa naye nga ye driver yali amanyi gye tulaga era yanziramu tugenda gye tuttira abantu. Gye tuttira abantu tugenda kukolayo ki? Awo twatyamu nga twebuuza kiki kye tugenda okukolayo. Anyway, we have been told to go, we have to go. Owaaye twali tugambiddwa kugenda, twalina kugenda era oluvannyuma twatuukayo gye battira abantu wali mabega wa Katunnumba. Ababiri abakulira okulongoosa ne batulagira tusigale awo emabega wa Katunnumba. Emabega wa Katunnumba ako ne batugamba nti bwe muwulira amasasi mukyuke bukyusi muyingire eyo munda. Awo ffenna ne tusirika, abaali banywa sigala ne bamuvaako ne tusigala kuyimirira awo nga tetumanyi kyakukola. Awo nteebereza eddakiika nga 45 oluvannyuma ne tuwulira amasasi ge tumanyi nti gaava mu mmundu kisasi kimu ezaavuga omulundi ogumu zonna. And that wasn't a machine gun fire. It is many rifles shot at the same time. We can tell that. So that is like this order. Nga bwe twali tulagiddwa ne tudduka mangu ne tuyingirayo nga ku kkono waliyo Akatunnumba oba akasozi, naye ku kaserengeto ka Katunnumba kano nga kuliko emirambo ng'etaano 6 7 simanyi gyali emeka. Executed body. The shot is to the head from here. Essasi lyali balikubye ku nkoona nga ku mutwe mu maaso gwabise gwonna, nga bonna abasibe abaali battiddwa baali babamwedde omutwe kawalaata nga nze, nga bonna baali mu ngoye zaabwe ez'abasibe. Awo waaliwo wa poliisi n'aŋŋamba nti genda eri ku ddyo wasembayo, oyo ali awo wo. Ne mbuuza nti lwaki wange? Police officer said, go to the far right and that one is yours. I said, why is mine? Tetwalina kyakkola ne tugenda nga bwe batugambye. Awo abakulira abalongoosa ne batugamba nti kati mutwale emirambo egyo mugiggyemu ekibumba n'ensigo 2. Awo we nategeerera omulimu ogwali gundeesezza. Now I understood what my duty was. And this man was wearing civilian clothes. Nze gwe bampa yali ayambadde engoye z'abantu ba bulijjo ng'enviiri alinako kitundu nga ye essasi balimukubye mu kifuba ku ludda lwa ddyo. Ng'omusawo eyakuguka mu kulongoosa mmanyi nti kino kyali kikoleddwa kigenderere kukakasa nti ofa naye tofiirawo mbagirawo, awo ngamba n'obudde obumala okukuggyamu ebitundu byo eby'omunda. Time to extract the organs. So when we put this into one and the 2 chief surgeons guiding or observing. Awo buli omu ng'atuuse ku wuwe, bakama baffe abasawo abakugu baali bayimiridde awo okulaba omulimu bwe gutambula. Ne batuwa buli omu ekyambe tutandike. Owange bwe namusala akambe mu kifuba. When I cut through his body, skin, yagezaako okwesika ng'awulira afa obulumi, naye yali munafu nnyo okulemesa kye nali nkola.
nali ndaba musaayi gwokka nga gufuluma ekitegeeza nti omutima gwali gukyakuba. Yali akyali mulamu. Mazima yali akyali mulamu ddala. Come out. It means the heart is still beating. So he was alive. He was actually alive. Ekissa abantu be mulaba nga balamu ne bagibwamu ebitundu byabwe bwe bwavu obususse mu ggwanga Uganda, mu East Africa n'ensi yonna. Ssaako ensonga ey'okubiri ey'abannaggwadda abaagaggawala edda, abagagga abavundu abalwala bo nga tebaagala kufa ne balowooza nti ku nsi kuno balibeerako. Abantu mwenna mu ggwanga lyaffe muno abeenyigira mu kutta bannammwe musobole okubatunda akakadde kamu n'ekitundu ng'eyatta Naabiri Norini. Njagala mbalageko obulumi bwe muyisaamu abazadde. Wiiki ewedde nakola akatambi aka maama Norini nga Atottola engeri omwana we gye yawambibwa n'atwalibwa n'attibwa enaakulabye n'atundibwa akadde kamu n'ekitundu, ebintu bye byonna eby'omunda ne bijjibwamu. Kansooke mbazzeeyo katono nnyo nga mbajjukiza vidiyo eno kweri ku TMO, naye ka mbajjukizeemu katono obulumi maama wa Norini bw'ayitamu. Gavumenti yandibadde esalira oyo omuvubuka sinakumusalira musango ne bakwata naye ne bamubonereza nga bwe yatta banna ne bamutema. Ne bamugamba ffe abafumu services. Ne bamugamba tubika Monica. Kibinyo maama. Akatambi akasoose ke ka maama wa Norini era kwe kali ku TMO. Akokubiri ke katambi ke tugendamu nkusoniddeko katono ku bigambo bya maama Harriet Ssennoga Tamale, maama wa Namatovu Monica, ono nga yali muwala wa Tamale Mirundi era n'amufaako, oganize ne zijjibwamu. Ekyewuunyisa ate ku Monica nti ye n'omwana we ow'okubiri gwe yali azadde omulongo w'omulala ye yabuzibwawo abasawo tebaamukomyawo. Kaakati oluvannyuma lw'okuba akatambi kali wiiki ewedde nafuna obubaka obw'enjawulo nga buno bwava mu ggwanga lya Ttake. Bannayuganda abakola omulimu gw'obusawo mu malwaliro agasinga obulungi ku ssemazinga wa Europe nga bano amakanda baagasimba mu ggwanga lya Ttake bampa obubaka buno mbubaleetere. Baŋŋamba nti abantu abatta abantu olw'okuba beetaaga organs baba beetaaga bujjanjabi ku ndwadde eziba zibaluma obukyasoboka. Ne bakubakubiriza nti muleme kutta bannammwe bajja mu bitundu byabwe nga bo basobola okuyambako n'ogenda mu Ttake n'ofuna obujjanjabi obw'ekyo ekintu ekikuluma ate n'owonera ddala mu kifo ky'okutta omwana wa munno. Ezo sente ze mweyamba okubanga mugula abaana bitundu by'abantu bano musobola zikozesa entonotono n'okubanga ntono okusingawo ne mukotagana n'aba 7 Union Global, ekampuni eri mu ggwanga lya Ttake ekulirwa ba medical expert bannayuganda abaŋŋambye nti prostate cancer eri abasajja tekikyali kizibu mu Ttake. Osobola ogendayo ne bakozesa alternative treatments nga tebakuyisiza mu budomola, tebakuyisiza mu kunywa biki n'owonera ddala. Bannaffe abalina abantu nga wayokebwa omuliro ebitundu by'ebimu ne bifa baŋŋambye nti nno mu Ttake eyo basobola okukola plastic surgery n'otatta mwana wa munno kunoonya kitundu ky'omuggyako gwe ekyeteekeko osobola okulamuka. Bannaffe abalwadde b'emitima abalina abaana abalwadde b'emitima muleme kunoonya bwana bwa bannammwe bwina mitima miramu Batta mugende e Ttake nga muyitira mu 7 Union Global. Bannayuganda bannaffe babayambeko okufuna amalwaliro gabajjanjabe muwone. Bajjanjaba ensigo kidneys, bajjanjaba acute diabetes bannaffe abalina sukaali, sako nammwe abalina abalwadde ba leukemia nga beetaaga bone marrow transplant. Ebintu ebyo byonna bikolebwa. Kati ennaku zino abaana abawala battibwa nnyo ng'ekisinga okubassa amabeere gaabwe n'abaana ensigo n'ebirala. Waliwo bannaffe abakyala nga bo bagagga bavundu nga naye tebazaala nga baagala okuzaala ku baana. Abo nno kye bayita infertility. Ba 7 Union Group baŋŋambye nti Ttake esobola okujjanjaba kye bayita infertility nga bakozesa IVF alternative treatment n'osobola okuba ng'owona. Basange eri mu Ttake bakola ofiisi yaabwe osobola okugendayo n'ogiraba oba basobola okujja wano ne bakujja wano ne bakutwala Ttake ne bakulabirira n'osobola okuba nga owona obulwadde obwo
basangibwa ku Yeni Kent Mahalesi 669 ku street eyokusatu ku gate ey'omukaaga mu Nseniuti Istanbul. Bannaffe bano basobola okuyambako n'ova mu ggwanga lino n'ogenda mu ttake ne bakulabirira ne bakufunira obujjanjabi ne bakufundira obujjanjabi obuli ku muwendo ogwa wansi mpaka lw'onaakomawo ng'owonye muleme kutta baana ba bannammwe bayisa mu bulumi obwo. Kaakati ng'ekyo maze kibabuulira kaŋŋende ewa maama Harriet Senoga Tamale, maama wa Namatovu Monica eyali muwala wa Tamale. Sobola okubabuulira emboozi eno nga bwe yali. Kaŋŋende butereevu mu vidiyo eno. Nnyabo nsanyusa okukulaba. Oli osiibye otya nnyabo? Gitambula gitya? Nnyabo amannya katutandike n'amannya. Harriet Senoga Tamale. Nnyabo yegwe maama w'omwana eyatuluma. Essebo yenze maama w'omugenzi Namatovu Monica. Omwana wo? Omwana wa mwami Tamale Mirundi. Okay. Nnyabo kantegere ku bulamu bw'omwana wo. Omwana wo no wamukuza otya okutuuka awo? Omwana wange namukuliza ddala bulungi nnyo. Yali omwana omulungi. Omwana ayagaliza. Omwana nga ayagala okusoma era n'asoma n'amaliriza. Kugamba sirina kye nsobola mwogerako. Amazima. Yasoma n'amaliriza. N'agenda Makerere. N'amaliriza Makerere. Nnyabo. Kale bwe yamala okusoma kubanga we twategeerera ku mwana ono bye tugenda okwogerako kati nti yali ndowooza agenze mu bufumbo. Yali afunye mwana munne. Ne bagenda n'amufumbirwa. N'agenda n'abeera naye ne bagenda ne bakyala ewa ssenga. Kati oluvannyuma nga bajja kujjeera eyanjule. Mukutegedde bulungi. Okay. Kakati omwana wo ono nga bw'oli maama sijja kubuuza ku bibuuzo biri nnyo bikuzza mu nnaku. Katutegeere okutandika olunaku olwo lw'otegeerako nti omwana wo bamututte mu ddwaliro kyali kitya? Nze mwennyini nze namwetwalira. Obutwa olwamuluma essaawa 10 ez'ekiro. Ne tukubira ow'emmotoka gwe twali tubuukinze n'ajja mu bwangu nnyo ng'atuuse. Ne tugenda naye mu ddwaliro. Naye ng'okugenda naye mu ddwaliro Dr. Ndiwalana Emmengo mu Kkwo ye yali dokita we. Already gye yali anywera eddagala? Okay. Gye yali anywera eddagala. Kati nze buli lwe yakomangawo mu ddwaliro ng'ayita ewange ne mubuuza ne mugamba kuba Emmengo omuntu ne bw'afuna sikaani ebweru bo tekibayisa. Kati yafuna sikaani 2. Emu eyasooka zaamuwerekera ne sikaani ey'okubiri nga muwerekera twagikolera Mulago. Kati sikaani zombi nga ziraga abaana bameka? Ng'ayina abaana babiri? Ng'ayina abaana babiri nga balenzi. Kaakati Dr. Ndiwalana ono nze buli lwe yakomangawo mu ddwaliro nga mubuuza Dokita abaana abalabye nti bali babiri era n'akugamba batudde batya? N'agamba Dokita abalabye. Kati n'agamba ndowooza baba wagundi nenemu ez'okuddayo mu Continental. Time obudde lwe banaddayo ennyabo. Kati n'agamba ti Dokita olwo nga wabula emyezi ng'ebiri. N'agamba Dokita Ndiwalana anzigyeko ebipapula byange. Ne mugamba yi ate akugyeko atya ebipapula bye? N'agamba abinzigyeko n'agamba ebya sikaani n'ebya kale ebya sikaani. Ebyokunywerako eddagala? Ebyokunywerako eddagala yabimulekera naye ebya sikaani yabimuggyako. Nti n'amugamba olunaku lw'onoozaala nina okubeerawo n'enkola ki? N'enkuzaalisa. Kati
ekibi ekyali mu kyo olubuto lwamuluma Saturday lwamuluma essaawa 10 ekiro netuleeta emmotoka netumutwala naye nga ne mu kkubo twagenda naye ng'akuba ennamba ya Dr. Ndiwalana nga tagikwata kati netugenda bugenzi netugamba wabe bwe tunaatuuka eri badokita banne banaakola ki bana banamukubira banamukubira kati bwe twatuukayo ne batugamba Dr. Ndiwalana Saturday takola ki takola kati netubeerayo dwaliro netugenda mu labor ward bwe twagenda mu labor ward netubeerayo essaawa ey'ekumi n'ebbiri nagenda okulaba nga bantumye ebbaluwa wansi kati nembuuza Nansi eyamuliko ne mugamba ng'ontumye ebbaluwa wansi kiki nagamba genda oleete ebbaluwa ezo wansi. Ebbaluwa ze baakutuma zaali zaaki? Ebbaluwa ze bantuma zaali nga zimutwala mu theatre. Kati ne mugamba ebbaluwa zontumye zino wansi zaaki nti tuzireeta tuzeekuumise. Kati bwe nava wansi nampita naŋŋamba mami jangu otusayiningireko wano. Kati awo nakola ki omwana n'asituka nagamba nedda nze ndi mukyala eyasoma nsobola okwewandiikira maama tomutawaanya n'asituka n'asayininga epapula bye ne bamusayiningisa ndooza wa mirundi ng'esatu. Omwana we yali ayogera bulungi ategeera bulungi nnyo oli omukyala yali mukyala nzibu n'atuula n'asayininga ebipapula bye era nze siina nawe nasayininga. Kati ne mugamba kiki ekibaddewo lwaki omutwala mu theatre. Nagamba kati mutwala mu theatre tulabe nga tajja kusobola. Oyo yali ayogera gwe bagamba nti yali takyasobola. Tajja kusobola. Kati awo netugenda olwo bagenda nagenda okuddayo okuva eri gye batwalidde nga mulaba bamutadde kagaali akola ki bamutuuziza bagenda. Kati nenzija mangu yali asibye paafu asibyeko akatambaala ako Nansi naŋŋamba nti ako tetugenda nako ng'alina n'ensawo ye wano naŋŋamba neyo ensawo mami gikwate kati nenjagala omugoberera naŋŋamba nedda kati gweddayo muki mu labor ward oggyeyo ebintu byonna bye tubadde tukozesa nengenda mu labor ward nenzigyayo ebintu bye twali tukola ki bye twali tukozesa kati nagenda okudda nga bo baagenze dda. Kambuuzeko maama nzeeko emabega wali bwe mwali munoonya Dr. Ndiwalana ku ssimu omusawo ono mwatuukayo mwamukubira n'akwata? Teyakwata. Teyaddayo kukwata olwo bali bannansi ne batusitopinga ne batugamba nedda nti Dr. Ndiwalana takola ddi ku Saturday. Oze kale netuguma n'ekyo naye ne baŋŋamba nti ono dokita gwe tubawadde wano yasinga n'okulongoosa nti tomulabyawo abadde ayambadde kituufu nga namulaba yajja mpolampola ne musanga ku tebo y'abannansi ne mulaba naye saakifaako nalowooza nti oba ayina ebirala byagiridde atwala omwana nagenda okudda nga bw'obimanyi nti obudde bwali bukya. Olwakutumya ogenda ofune ebintu by'omwana wo gye baali babaalidde ogenda okudda mu labor ward bye twali tututte kuba tutwala ebyokukozesa engoye ze baamuggyeemu kibiki ebyo byonna nengenda mbiggyeyo baketi ze byonna nengenda mbiggyeemu. Kati nze nagenda okudda nga bo baagenze ate nga simanyi theatre wagyekola ki. Bwewagenda bwoti tebaakulinda ogenda okudda nga totegeera nawa mwana gye bamututte. Kati awo waaliwo kiriina eyamuvuga nga bakola ki nga bamutwala. Kati omanyi bannansi babeera rude ebiseera ebikola ki ebisinga ab'amalwaliro agamu naye abammengo bali rude nnyo kubanga ne we twatukira ku reception omwana yakonkona n'agamba Nansi olubuto lunnuma nnyo
jangu nno ng'avaayo nga tavaayo gye yanywera eddagala kuba kyemmanyi omuntu bw'anywera eddagala ewaali balina omuwa special attention ate mu Albert Kkwo sigamba nti wano wansi naye mu Albert Kkwo kati awo bamutwala nensigala kutuula wano wakati mu lukuubo nali nyenze ne sisita we ne tutuula awo mu lukuubo kati ne tutuulaawo ne tubeeraawo obudde ne bukya ne tubeeraawo ssaawa emu bbiri kati ne ŋŋendayo ku mmeeza yaabwe wali bwe nalabanga ebudde bugenderedde omanye oba owulire abantu bye boogera nga bagamba nti omuntu bwe baba bamututte mu theatre tamalayo ssaawa ziwera bbiri bw'aba ng'ali ki nga kumujja mbujja jasti ate yasayinizeeko hafu nti avuddeyo ne ŋŋenda ku ttebo yaabwe ne mbabuuza ne mbagamba bannange omwana wange nti ani nti namatovu Monica ali kuki kiki ekiriyo nti mami namatovu bamulongoosezza naye ali bulungi ajja kuba bulungi mumamu nti bwe nagumamu ne tubeerawo ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 5 ssaawa 6 nenzirayo kubanga nali ndi awo mu lukuubo nga tutudde tulina eyamusindise nga bamutwala najja n'atusanga nagamba mami onzi wange tebannaba baleetera mwana konze mwana oba baana nti omwana temunaba mufuna konze tetunaba mufuna omwana oyo bamuleese dda bamutadde wali mu mmeeza yaabwe we bali nensituka ngenda ku mmeeza yaabwe ne mbagamba bannange nakawere wange ali atya n'omwana abaana be nti omwana mwana koze baana kati nebagaa tugendeyo tulabe ne basituka ne beefuula nti bagenzeeyo kati bwe baakomawo ne bagamba mami omwana wuuno ne bajja naye batuwoomu mbagamba omwana nti lwaki basanzeemu omulala abadde kyafudde kiki sikaani ze zaali zoogera bagamba mami sikaani ffe nga tetuzirina nembaga Dr. Ndiwala naye akola ki Dr. Ndiwala nawo nkitegeera waŋŋambye wali nti yazimuggyako n'azitwala n'amugamba olina okuzaala nga wendi okuwulira kati awo ne batuleetera omwana nsaawa nga 6 ez'emisana bagenda omutuleetera omwana nga tali mu mbeera ki nungi ng'avaamu omusaayi avaamu mu nnyindo avaamu mu kamwa ne tumusitula ne tubayita ne bajja nabo ne bamulaba kati bwe bamulaba ne bamuzaayo eyo mu ntebe zaabwe ne mbaga naye nakawere wange ye ali kuki lwaki temututwalayo ne tulaba kiki ne bagamba mami kale yagenzeeko yavuddemu omusaayi mungi n'agendako mukoma naye ajja kuba bulungi kati tumutaddeko ecupa ey'omusaayi yakusatu nentandika okutya nentiira ddala nengamba ye abantu bano lwaki tebatubuulira nti omwana oba kiki waliwo ebizibu ati omwana ajjukira bamututte bwe bamukolako omusaayi ne gulekeraawo ne bamutuddiza tubeera n'omwana ssaawa 8 ssaawa 9 nga bagamba mami saba nnyo mami omwana ono omuto yali avaamu omusaayi bamukomyawo bamukomyawo oluvannyuma ng'ateredde kati naye nga nze we mbabuuza baŋŋamba saba nnyo mami
Tumutaddeko eccupa ey'okusatu ajje kuba bulungi mami. Ssaawa 8, ssaawa 9, ssaawa 10. Awo bwe zaawera 10 jjukira bakyusa shift. Kati mu kukyusa shift bano abaaliko balina gwe baaleeta ne bamulaga ne babyogera mu mpolampola. Kati olunaka bambi sorry tukiwulira ne tugamba nensituka ngenda ku mmeeza ne bagamba lwaki bwe mubadde mukyusa shift baleeseewo omusawo n'agamba sorry kiki ekiri eyo. Mami oyo alabika babadde n'emboozi zaabwe ze boogera. Nali patient nnyo ensirika ne ngumiikiriza. Naye olwo bwe zaawera essaawa nziramuko emabega essaawa nga 7 amagezi ne gajja ne ngamba yes tuli wano. Dadi we namukubidde nedda ne mukubira ekyanyamba yagikwatirawo. Ngamba dadi tuli wano mu ddwaliro e Mengo ndeese namatovu namuleese ku makya kuzaala oye kale kanzige. Bannange essimu ey'okubiri ya muntuukako essaawa 11 nga tumubikira bo ab'e Mengo ate so ssaabasawo tugamba naye baakuba ku ssimu ye. Olwo baawe emabegako wali nzirayo yali azze yaliwo. Kati mbw abasawo ne babwabuuza kwanze nalinga mu kisenge all the time nga nsaba. Nasiiba siridde nasiiba sinywedde wabula baŋŋambanga kimu ti mami saba nnyo. Kati nali eyo nsaba kati ne bajja ne babuuza sita ne bagamba ani wano gwe tuyinza okutwala n'alabako ku mulwadde manya ku muzadde. Ne mami waali n'abagamba nti mukigezo okugamba mami kubanga mami alina pressure. Kati baawe ne bagamba ne batwala baawe. Kati bwe nagera akaseera ne mbuuza sisita we ne muyita Lilian nti wangi oyo kikyajje mu theatre. Naŋŋamba nti aŋŋambye nti amusanzeeyo ne mugamba ayogeddeko naye amulabye ku liiso lye. Kuba nze ebyabasawo mbimanyi bakola ki balimba. Naŋŋamba nti wuuyo kamukusindikire. Gwagamba ye mwami we? Ye mwami we. Namunsindikira ne mugamba taata omwana wange omulabyeko ku liiso lye nanimba. Nagamba mulabyeko naye mukutteko ku bigere nga bibuguma ne mukasa akusindise kugendayo kumukwata ku bigere. Kiki kyolabye osobodde okwogerako naye? Mami siyogeddeeko naye kumbe olwo bamugambye nti ng'omusajja buma gwetandika odiposi wali omumazeeyo nedda twali tudipositinzeeko kitundu. Kati ekyoba okola noonya ssente kubireyo abantu oba olinawo ojja ssente genda ozireete ozisasule kubanga ye yamulaba nga yafudde. Naye nze nanimba. Olwo bamugambye olina pressure onaamugamba. Kati essaawa 11 akasimu kenze nakayina n'ensawo ye nenkola ki awo ne bagikuba. Kati olwo twali tulagiriza sisitawo omulala nga mugambye nti leeta ku mafuta ago ag'eddiini tunsiigeko tulabe. Kati tuba tuli awo tutuddeeyo tusaba essimu nejja. Essimu bwe yajja ye yagikwata ne bamugamba ffe aba funeral services. Ne bamugamba tubika Monica omwana wange. Kibi nnyo maama. Abantu abasiiba mu ddwaliro si kusiibayo wabula wasulayo. Wasulayo nga tebalina gye basobola tugamba. Wabula baabisirikira byonna bisirikira ne batugamba ng'obudde buzibye.
kati awo tukubira dadi tugamba ikafumbe Mabika awo ye n'atandika okukubira mwami Sali n'abagamba bajja bonna n'ababikira twatuli awo nga batuuse mu ddwaliro ono ye nga tanakola ki nga tanajja yalwawo okujja nti awo gamba eddwaliro lyonna ne lisasamala nerigamba baneetwate tumanyi nti omwana wa Mirundi kati abasawo bonna ne badduka kati awo tubeera awo paka dadi bwe yajja omwana ne bamutujjako ne bamutwala mu nasari ne bakaka tumutwale mu nasari olw'okuba nti yabadde bulungi ne batuwa ennaku 4 ne bagamba nti oluvannyuma lw'ennaku 4 ojja kujja munoni netumuleetera mu mikono gy'abasawo netugenda ekiro ekyo twava mu ddwaliro essaawa 5 ez'ekiro tugenda dadi ye n'agenda ekaliisizo tugende mutwala eno ewaka abantu bagamba mumuleete yakulira wano buki dadi nakkiriza n'agamba kale n'atuleka ye n'akola ki n'agenda ekaliisizo njagala kumanya maama bino ebintu nga bibiri byenjagala okumanya era kanzireyo ku ndi walana nga muva mu ddwaliro oba mwali mukyali mu ddwaliro mwina wonnawe mwamulabirako ndi walana yajja ne yeeyisaako mu ddwaliro akati ono omuko ekiseera ekyo omusaawa nga 4 yali atuuse kati basinkana ku reception namugamba Jona ononye eki wano namugamba nti nina mukyala wange namuleese kuzaala naye bamututte mu theatre ko ye yaani kaŋŋende nkulabireyo nti ye Monica Namatovu ngaawe yafudde kati ndi walana we yavaayo okulabira ku ono Jona teyadda gye tuli ng'atandika kubuuza abasawo bannange waliwo dokita ndi walana nti dokita ndi walana mulabyeko awo naŋŋamba ate ye abadde nga mukyala wange nga anywa wa mukyala wange ki eddagala nga omukyala anywa ye dokita we kyebaava bamugamba nti Saturday dokita ndi walana takola ki takola abika ayise mbwisi n'akola ki n'agenda ne tubeera awo ne tusigala mu bbanga tetumanyi kiriwo tumanyi kigenda maaso ati tugenda tuziika tugumiikiriza ennaku 4 bwe twagumiikiriza ennaku 4 olwokuna tujja tunone omwana mu nasari kubanga ye taata we yamukyekingangako ng'agenda n'asiibayo n'atwala obudde ati mukama atuwa kiriina twali eno ku nasari wansi kiriina ava waggulu mu Albert Kkwo ajja ndowooza balina bye bamutumye eno kati oli sisita we kyava amugamba n'agamba bamiraba kiriina wuuye yavuga Monica ng'amutwala mu theatre kati fena nituyimirira netugenda gyali kati ye n'amugamba baneeza ab'eddwaliro ly'Emmengo mwantamira ddala era siriddayo kujja Mmengo ku kintu kye mwatukola ne mutugamba essaawa 11 nti omuntu yafudde nga twasiibaawo kati kiriina kyava amugamba nti bannange nze munsonyiwe n'abagamba mbakolimidde n'agamba banneeze munsonyiwe kubanga omulimu gwange gwali gujja kukola ki gujja kufa kuba singa nze neeyitiriza ne mbagamba omulimu gwange gwali gufa naye omuwala oyo yafa essaawa 3 n'alututeerako omuwala yafa essaawa 3
nti naye nze bwe namala okumuvuga olw'okuba obudde bwali tebunakyanga tetunatandika kiriininga ate jjukira shift eyi eba eweddeko kuba yasulako natuula ku mulyango bwe namuvuga ne mutuusayo ne ntuula ku mulyango wabaawo emiryango ebiri naye yatuula ku guno ogumu oguddiridde theatre naye omuwala oyo bamulongoosa mangu nnyo ate nawulira ng'ayogera n'ababuuza abaana bange baluwa n'ababuuza kuliko omuwala wali yali ayagala nnyo omuwala teyaleka muwala kati wali waliwo wamubamana asayidi wali n'amugezaako nnyo mutunuulira n'amugamba omuwala n'alekera nakabane kaŋŋende byako teyayongera kukola ki kutubuulira birala kati ne tusigala awo n'ekyo naye ng'ebyo twabiwulira twabifuna omuwala yali yamala bwe bamuggyaamu abaana be n'abalaba n'ababuuza kuliko omuwala nga mulamu talina kiki kuba teyagamba nti oba yafeintinga teyagamba nti oba ate oli ali mukyala mukalukalu ng'era bw'olaba ddadi bwafaanana kubanga yasobola okubabuuza kuba engeri gyayagala ennyo omuwala ate yamanya alina abaana be babiri n'ababuuza kuliko omuwala awo kirina yali akyagenda mu maaso awo yatugamba oba yakolola oba yakola ki ne bamuwulira nti ku mulyango kuliko omuntu ne bakulako ne bamulaba ne bamugamba vaawo awo bwe yatugamba awo yakoma amazima awo yakoma kaakati katugende wali ku lipooti omwana wo afudde mumututte okumuziika baabawa ku lipooti yonna ku ngeri ki ekyatta omwana wo tewaliwo kukebera kye bayita postmortem ebyo tebabituwa tebaatawaana yadde ebyo tebalina tebatuwa administration y'eddwaliro yannyonnyola lwaki tewali postmortem report ku mwana wo teyannyonnyola kubanga bwe baamanya nti Tamale Mirundi ensasagge n'egwa mu ki ddwaliro abasawo bonna abadde uniform ne bambala leeya nga tokyasobola kulaba nti ono musawo ono muntu wa bulijjo mulwadde nga tokyasobola tewali kyaddako awo tewali kyaddako kubanga ffe ala omwana mu nasari nange neŋŋenderako n'abalala kati ne dadi nakkirira eri wansi ku ki ku gundi eri mu ba funeral ati awo gye twamalira oba dadi tebamuwa ripooti naffe tebasobola mpulira tebalina wabula ensasagge yokka bwe yagwawo buli omu n'atya ne basaasaana nti bikyasobola kwawula okumanya baatya tebatusirisa nako nti bannange musirike twakaaba paka bwe baatwala omwana waffe ono bebi nasari naffe ne tugenderako ne tulaba bwe bamutadde naye nga tetumanyi nti naye tunamusanga embeera gye yalimu era bwe bamuteekamu bamuteekerawo oxygen kubanga taata we yatugamba nti bakataddeko oxygen ye yakafolowinga nnyo yasulawo scan report zino bo bano abamulongoosa tebagamba nti oba omuntu asanzemu abaana babiri kuba alina okuba we yamutwala mu theatre n'amulongoosa ye talina kye yayogera kyonna tebalina n'ekimu kye baatugamba oyo sister oba yali sister oba nansi oba midwife oba ki yali rude nnyo ate jjukira shift ye yakyuka ku makya n'akola ki n'agenda kutegedde bulungi amazima kyali kibi nnyo kakati muzeeyi ye atugamba ekintu ekirala kye naali kubuuziza nga mmaliriza nti waaliwo omwana we babutwala okumuziika ye ng'ateebereza oba ng'akakasa nti omwana we yaggyibwamu ebitundu bye eby'omunda tebyasangibwamu kisoboka kubanga
omanyi bamaama wabaawo awo batugamba emikolo gy'olina okukola ku mwana naye bwe nagezaako okumwambula bwenti ng'aba funeral baŋŋamba temubikola nnyo kubanga engeri gye yalongooseddwa ayinza tomanya binaabaawo entyo era engoye nazikomya wano ze nali ow'okumugyamu bwe naziva wansi nenzikomyamu bagezaako kutangira okweyongerayo yes bagezaako okuntangira era akapale kali ke baŋŋamba kanika okumwambaza saasobola kamwambaza bebagundi ba A+, yes aba funeral service okay nga kyali kibi kakati kantunuleko mu bulamu bw'omwana wo ng'amaze okuva ku maaso abaana be baalina obabeezaawo otya abaana be baalina beyaleka yali alina nga tanaba kuva mu bulamu taata waabwe agezaako kyasobodde nange enyongerezaako ne jjajja waabwe ampiita nangajangu obanonera amata netukwasaganya nkutegedde by then omwana we yali takola yali tannabakola ng'olwo oluzaala lwazaala yali yansuubiza nti oba maama ngenda kuzaala oba tekuubeeko muwala oba kunaabaako omuwala kati ngenda kutandika kukola ekyo nja kumanya mukama kyeyakola ki kyeyangerera amaziba kuba bonna balenzi beereere emboozi eno si nyangu yakwata ku lutambi ng'ogiwulira naye kusaasidde munnange sirina kyakukola kati ngenze ngoma kyakoze ddali kituufu kubanga singa mwampita wali emabega nali sisobola kyali kibi nnyo omunno gwe watte mu ddwaliro nga ate abaddeko nti wano walwadde ate siga nti bamukutwalira ogwe kennyini wamwetwalira kennyini kubanga yali aneesiga nnyo ate netugamba bwe yanditabuse nga bo bwe bagamba nti oba ki oba nga bwogamba nti omulwadde yatabuse biki bandituyise kuba obudde bona full time twaliwo tetwavaako ogwo naye bakukutanga byabwe obabuuza bakulimba paka ssaawa 11 funeral services nga basisita mwebali mu ddwaliro badoctors mwebali mu ddwaliro naye tebasobola kitugamba funeral services ye yatukubya A+. abasawo bo tebakyogera kintu kyonna mpaka kati aba funeral service bo bategeera batyafudde nga bannyini mufu tebannategeera kirabika engeri gye yafa amangu ku ssaawa 3 bamuyisa buyisa ne bamufulumya tewaaliwo nga bino byempulira emulago nti omuntu asooka kumuggwanika bamuyisawo nebamuteeka buteesa ne bamuwa aba A+. Ne baffe twamusanga mu A+. Ate jjukira baali twagenda mu A+ ssaawa ng'emu ey'ekawungeezi naye olaba twavayo ssaawa 5 kitegeeza yali tannakolebwako yadde in that nga bagamba bwezi kuganga tebamanyi dadi we oba tebamanyi mwami we anaasobola sente za A+. Bandibadde bamukozeeko dda naye olaba bamukolako awo essaawa eyo dadi amaze okujja ne bamuleetera obutabo bwabwe nekibikimu ebityo n'agamba okay annange simanyi oba waliwo amagezi ag'enjawulo gwe nga maama eyazaala omwana n'otuuka ku kizibu ekyenkanidde awo ge waali badde oweereza eri abakyala abalina abaana abalinga owuwo okwewala kino ekintu okubanga kituuka ne ku baabwe simanyi oba weegali nago ngende nago amagezi ago ge nalaba ge tuteekeddwa okukola oba n'okukisaba amalwaliro batukkirize tugenderenga ku baana baffe singa wabaawo ekituuseewo nti
bamutwala mu theatre mami jangu tugende naawe Omuganda alina olugero olugamba nti ekyonooneka nga mwenna mukola ki nga mulaba kiraba kati singa twaliyo ne tumanya kino kyekyaliwo tewandibadde blame yonna naye bo beemalirira ne beemalirira mpaka ssaawa 11 ne bavaamu ekigambo ate n'ekigambo okusinziira ku gunnyonnyodde kyava na walala si mu bo ng'abasawo tuli nabo nga bajja ne bakugamba kirala bajja ne banimbalimba nesituka ne ŋŋendayo naye ng'olaba bali saadi nga weebuuza lwaki bali saadi nga tomanyi nti kiri ku ggwe bw'ogendayo olaba oli takutunuulira mu munye ye bwalabwalaga mami munyiikire okusaba nja kuba bulungi kale tumutadde kati mu intensive care ali mu intensive care kati kumbe banimba kankusabire kwagaliza emirembe era nsaba Katonda ayongere okugumya newankubadde akuwadde obugumu nsaba era Katonda atuwe obuvumu obukuza abaana bannamatovu tufunemu omu amufaanana mu bugumu bwe yalina n'obukujjukujju mu mbeera yonna yali determined yali ayagala nnyo okusoma era nga ye bwe wabaawo oba alabika nti nga agamba nze nja kuyamba wadde sikola naye nja kuyamba agenda ayamba obwana okugenda ku ssomero tebulina mpale panti ng'azibagulira kuganga agezaako okuyamba tegedde nnyabo amiina Katonda ffenna atukwatireko naffe tusobole okweyambayamba tuyambe n'abaana abo Katonda atusobozese bakule tufunemu n'abafaanana gamba simanyi mu maaso bwe kirifaanana kunnyonnyola abaana abo maama waabwe aliwa simanyi nabwe okikutte omukulu sitingi yaffe mulimu ebifaananyi bya mami we naye omuwala ono anyambako ewaka lumu yamusanga ng'ali bw'ati namugamba Josaya okola ki eyo ate wano nga ntunuulira mami namugamba ekigambo namugamba nti nze ondaba bwe naakula nja kukola bamami bangi nja kukola bamami bangi nga bafaananira ddala mami omu muzeeyi emmanga gye twabeeranga tugamba yeebuuza lwaki mami takomawo ninayo awo omwala omulala yali yalinnya ennyonyi naye yamulabanga akomye nagamba ye mami wange lwaki takomawo ku ssomero watuyambako gy'abadde asoma ne bamugamba Josaya ng'okumugumya asobola okusoma Josaya mami yalinnya ennyonyi aeroplane ne bamugamba tiwalaba obupiira kati mwekyo mu mativu alindiridde mami era buli lwe balaba ennyonyi bagitunuulya ai mami amanya ali waggulu bamanya akaseera nti aliddamu namusisinkana ng'ate kizibu kale ndabira ddala obuzibu bw'ogenda okuyitamu okunnyonnyola abaana bano kubanga oli owookubiri yamuleka muto yeetamanyi yali amuzizaako mangu abalongo bano n'omulongo talina kyamanyi si birungi n'akamu naye kankwagalize mirembe kankwagalize kuguma kansabe Katonda akusaasire tulina okuguma ate tulabe nga tukuza bano naye nga banaavaamu ebibala ebirungi ebiringa ebya maama waabwe amazima era mu ngeri eno fe abatambula ne muzeeyi butuufu naye tekyamuyisa bulungi n'akamu naye ebbanga lino lyonna takivangako anoonya obwenkanya era tujja kuyambagana mpaka ajja kufuna ennyabo
kale nyabo kale sebo neyanza nnyo sebo